naye abantu banyiivu nnyo ti omwana gwe yasomesa amuleka waka tewali kyakkola abantu batunda ebibanja ne batunda ebintu byabwe n'atuusa omwana naye n'omwana gwemukyabayita baana abasajja n'abakazi kubanga omuntu wamalira okusoma abamusajja n'omukazi babalekaka kiruma ekyo kyantiisizza kakati obulumi ono bw'alina oba school fees naye neyamutuusizza naye talina bukakafu nti bw'omutuusa n'omala n'ayita emisomo n'abaako kyakola nga mutereera mwongera ate butakola ki butatereera okyalina okumuliisa olina okumuliisa olina okumutambuza transport wa kutambuza olina okumwambaza applications n'okumwambaza omusajja omukulu ono ate olina omuwamu n'apukipa kati alinga ate naye wa secondary gy'omujja eri naye nze nina ekigambo ekyanjegedde era kyenjagala ntambulizeeko emyaka egyeddako egy'obulamu obwange teri muntu ateekwa kusigala waka kati kampeyini bagita vaa waka bwe mbaawo n'ennimiro yange nze nsazeewo nsigalawo vaa waka omwana ono bw'aba yasoma bw'aba agenze mu nnimiro abeera productive wana waka vaawo mu nnyumba giveemu house twogera ku house leave the house olujja luleke okujja ng'olina ky'olukolamu oyanika mmwanyi oyanika mmwanyi awo lusigalemu oyinza kuba okola kava za black book oba hard book nziraba abaana bazikolera waka oyinza okuba olima butiko bakuterawo ekisiikirize awo obeerawo tewaliiwo mission omanyi olwo kibayita hibernate ng'eya computer half asleep kakati waliwo syndrome eyo bagira hibernation syndrome yendobo bano nozibiriza n'endobo kati ate abaasomako tebayinza omuntu bw'asomako tebayinza nakimukkiriza okuba endobo hibernate kati obwo bulwadde era obaero nalowooza tubukuba empiso buwone buli muntu ateekwa okukeera ku makya n'anaaba n'ayambala n'ava mu lujja omuzungu aga hit the road olondagewa ebagita rubber let the rubber hit the tarmac kati ndagawo olwo simbula kati tandika okubuuza ng'alagawa syndrome eri gye bayita hibernation syndrome eva bwetu buli obulwadde bukwata omuntu ng'ayina kye yayiga naye nga takikola wasoma obwa engineer naye nga wasoma obusomesa nga tekikola obulwadde obusooka okuluma bagamba nti wooli naye olinga ataliiwo wasoma naye olinga ataasoma kakati babujjanjaba bwe bati ngambeemu kuteeka mu nkola nga tolina kibuuzo ky'obuuzizza oba walinnya takisi oba tewalinnya oba otambuzaawo bigere oba okola oteekwa buteekwa okukola kye bayita exhibition laga nga bw'olaba tugenda mu myoleso yolesa tolina buyinza nga kitaawo n'ennyoko baakuwa ssente ne bakumaliramu n'ab'okukyalo ne bakulaba nga buli kiseera ogenda okusoma n'abasomesa n'obamalira ebiseera n'emmere y'abantu n'ogirya okutuuka wano ne bakeera ku makya mbu nga tewagenze kuteeka mu nkola ekyo kyewayiga ekyo kye kimu ku byama ebigendo kyuse obulamu ati wagenda ne puroguramu ekyusa era ekyusa tulangirira kampeyini bagiyita vaa waka tugende tukole atalina kyamanyi kwata nsuuluulu tutandikira ku binnya amaanyi ojja gafuna ebinnya wano mu nguudo zaffe muno waliwo nebasima ebiyisaamu payipu mbalaba ezo zolaba ku bbali awo abawoota ne banaba ab'amazzi intaneti nabo basimu n'abalala ne bwe kiba kya toyireeti tetukyalina gwe tuleka waka mpulira simbula wano oveewo era n'abali awo waka batandika okwogera saba leero ogenda saawa mmeka mubuulizewo tokuuma ekikulejja waka nga golooza byakusaaga people went to school came out with the mentality omanyi olwa abantu abakomawo walusimbi n'abantu ekirowoozo n'enteebereza alowooza ku ssente nzifuna ntya ssente bampa mmeka bampa kubanga nzifuna mmeka singa kye yali alowooza nenzifuna ntya singa wanjawulo bampa mmeka
naye beerabira nti waliyo ebirungo by'obulamu buno abantu abasasula ssente tebakyatya. Employer takyatya akugamba zasobola employer kati wetuli wano employer addira Walusimbira amuwa emirimu egi muntu omu naddira abantu bana n'abafulumya oba n'abanga takyabeetaaga ate bwe kiri Walusimbira amenyeka n'emirimu emirala ena. Employer bwe tutamusalira magezi kuyingira w'abeera alabika ye yaguddewo exit okufulumya abantu bangi okusinga bayingiza. Ekyokubiri employer alinawo emirimu gy'asobola okwesonyiwa nga tegisiba kampuni naye ekisimirimu mirimu employer kakati waliyo nga gwe waliyo essente z'otakolera ekituufu bwe kiba nga buli lunaku ompa emitwalo 3 kaneetooloolemu. Kampala wano waliwo abasajja bampita kasajja kepansi naye waliwo agamba ne bamala bagatta 55,000 awo nga yabakola mba nkola kati akola kyewaka. Employer kyasooka okukola oba gwe kyosooka okukola is to put down omulimu gutaleeta mitwalo 5 okudda waggulu naye nga weegiri you have divorced oba okiretirinze oba okoze eki you divorced ekintu kyonna ekibayita ekitenkana less than omuganyulo gwo the minimum standard. Kati gwe minimum standard omutindo ogusembayo wansi waguteeka dda tigibeera egi kudda waggulu. Kakati ate waliwo alieka nga ye 15,000 yandizikoledde bangi bambi gwe kyova omulimu ogwo ogulekawo oba okukola ekintu kyonna. Abantu bateekwa n'okufunayo buli muntu ateekwa okufuna omuntu gwali ku lusegere ekyo tekirika obanga bakusasudde obanga tebannakusasula it doesn't matter wateekwa okubaawo kyoteeka mu nkola exhibit sooka okirage kubanga ekikuza abantu ku mirimu n'ekisasuza abantu ku mirimu is the ability to work out something. Ne bali abasaba experience bagisaba omuntu omu eyali agikozeeko bagala bakita batya mulimu lwa human resource deliverables ebikolebwa ebirabikako kakati wabikolera wa omanya ngambye nti kyogamba yatukole volunteer yemwe nti ekigambo ekyo mukijjeewo kukola genda ozuula akafo muwe positioning n'obwa volunteer obeera busy oli mu kukola. Walusimbye alina emirimu gy'atakyakola singa wamubadde ku lusegere egyo singa ogiriko naye talowooza beyond circles zembu akulengere waka obudde obukunoonya tannabufuna. Abakozesa abamu balina emirimu gye beerekereza olw'obusentesente gyabo naye nga bw'omulumba n'omukaluubiriza ayinza okumala nedda kubanga gw'ogenda gukolera gumwongere ssente naye kyatayagala kusooka kumubuuza nkolera mmeka kubanga asobola okugussa wansi buli bw'omubuuza ku ssente ze awulira omusiikuula emmeeme so singa wakoze mukole n'omuleka n'asalawo n'omuleka nedda bakiyita n'omuleka ng'omulwaziza olw'olulimi lwe bakiyita kulwaza oli omulwazi ekirwadde ng'ateekwa kijjanjaba you impact on them in a way kibuga kati bakiyita kulwaza gwe nnamulwazizza. Tugenda kujja mu kitundu ekyokubiri bino by'oŋŋamba kati olina walawo n'obyogerera mu bujjuvu kuba ffe eddakika tulina ntono producer omulaba wuuli awanika kati ngalo ntegeka omusomo omanyi kati omwaka guno ngutandiseeko nga 25 lugenda kuba lwa mukaaga mwezi ki omwezi guno ogwokubiri gwe tulimu gwennyini nategese Holiday Express okiro ku Bank of Uganda boat Holiday Express wansaawo okuva ssaawa 3 nakasero kano ke katale wano maaso ga katale awo kati nze nasazeewo kyabali bagenda kwekwasa wano bengaabaga teffe tunafuna ssente kati nze nasazeewo kansasula ekifo kino ntule n'abange ndaba ataalidda naŋŋamba ndi ekyannemesa okujja okusigala ereeka ssente wasaba nnyingi ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwakubiri lugenda kuba lwa mukaaga ye wiiki eri Holiday Express Kampala sawa sadwano Kampala opposite Nakasero market tulabe tegende maaso tuwaye we tulina omusumba Evans Mayambala muwandiisi mwogezi ebitabo bye lwaki tokulaakulana business ne kugaggawaza tomala gakola emisingi gy'obugagga obubeerera ebyama by'abagagga abagagga gye bajja ssente abagagga be batusinga omanyimu abagagga bwe mutandika bizinensi zammwe bano boogamba operation va waka bwe bajja naye muzeeyi nandikozeeko wano
volunteer ogambye ekigambo tokyagala kikozesa okola. mbeereko wano nange ndage nkola exhibition ndage kyensobola abagaga tewali space tewali space abagaga ate bakyuse yemboozi eri buli wantu kati kangubulira abagaga ekyabakyusizza tewali space yageraageranya mu ssente ze okay answer jakuwa space ajijja mu nsawo asinzira ku nsawo ye okay ebyo mu nsawo biveeko mugane nedda kanjogere ku muntu buli mubalizi wa bitabo oyinza otusanga nga tetwateekawo internal auditor kuba tetwagala kusasula internal auditor oba tetulina ssente za internal auditor budget tennatuuka kali kyova ogamba nti bannanze mbadde ngamba mwetaaga internal auditor wemutuuse si kasiya yekka nga temwetaaga na accountant yekka kuba bano tebajja kwerondoola bombawo omukisa ate be baafuna ssente ate baneekolako batya lipooti okati obadde ogamba kisebo mbadde ngamba bwenzija wano nze ne musooka mumpa ssente ezinzizaayo eka nga bwenzija ndi mbakulire mulabe oba omulimu guno mugwagala jjukira kampuni egenda okuimpuruvinga nezi babadde bafiirwa kubanga abantu waliwo ze bateeka wano buli bantu gye bali balina balaba tewali amulaba ezenfisi n'abaako wazisa kati ate waliwo azirondoola kati audita ekimubeeza awaka nga walusimbi mu kampuni ye alengera waliwo omuwaatwa lwaki takola ebintu bino wammanga I'm going to do service delivery ne bubuuse bumulimu so bugandi mu ndegeko ekyokubiri lwaki tetulabayo abantu abagamba nti nziza oku earning experience nabano bakyamuukirize kuba munaye basaba experience buli wamu ate teyina ssomero bagandi nti kampuni yo ejja kumpa experience ndigenda okuva wano ngende gye ndaga nga bali gye experience gye basaba ate bali abataagala kunnyingiza ng'experience njirina nze omuntu ayogera bw'atyo ng'ali ku ntebe yange wano omuwuliriza nnyo kakati sisobola ate kubeera muntu atalina mutima ne tumulyako ekyemisana ng'atubalira abala bitabo byaffe weewaawo mumuwezi muzzaayo n'okumuleeta ne tutamanya bw'agenda na bwadda omanyi nti omusajja ono lwakiri kati lwamuwango 3 abaamu 9,000 eryo ssuubi ddene nnyo eritalina aligaba eryali liweddewo